President Museveni talitwala munauganda ku mwezi. It's not his duty. It is not his duty to make Uganda the great leap forward. Is it a Lee Kuan Yew, Mao Zedong, okuva mu agrarian economy to unindustrialized economy. Chovola ba emyoga oba PDM ali successful nnyo mu bitundu ebiri rural. Era abajulizi gye bali. Bona abanoonya mu Kampala wano bakugambye abajulizi bapanga abamu babapanga naye abamu bazifunye. Naye bwazifuna wano mu Lubaga South asoka kunoonya banja rent lyakola ki landlord lyamubanja neziri ku ssimu zetwewoze eziri ku ssimu n'osasulako n'osigazaawo kati oba kati it may not be that impactful naye attempt ya president nungi. Actually, it's the first program ng'ogyeko food stamps. Food stamps eziri mu bigundi ebungereza eyo ebulaaya ne UB40 unemployment benefit 40 after the second world war. Okuwa ku bantu sente. There is no government under the sun that has done that. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.